Eggwanga Uganda ly'eggwanga erisangibwa ku lukalu Africa oba mu kiwato kya Africa eririmu buli kirungi kyonna ekyetaaga okubeerawo okuyimirizaawo ekitonde kya Katonda. Wabula obukulembeze nga bulijjo bulemesezza bannayuganda bangi okwekulaakulanya olw'enteekateeka enfu eri abantu abo. Lwaki? Ebiseera bingi abakulembeze batukubiriza okukola naye ate bennyini ne batumalamu amaanyi agakola nga bayita mu ofiisi ez'enjawulo otulemesa. Bateekawo n'eŋŋombo egamba Buy Uganda and Build Uganda. Nkiddamu bateekawo n'eŋŋombo egamba Buy Uganda, Build Uganda. Naye nga mumanyi nti abasajja bano boogera ebigambo naye tebabituukiriza. Y'ensonga lwaki munnayuganda agyali ennaabonabona. Uganda ne bannayuganda abagirimu be bantu abangu ab'okufuga kubanga beetandikira obulamu bwabwe nga tebalinze gavumenti kubatandikira bulamu ekitali mu nsi ndala yonna. Mu nsi endala bannansi batunulira nnyo gavumenti ki kye bateekeddeteekedde ekitali mu Uganda. Mu Uganda munnansi yeetunulira nga ye era yeefaako nga ye era n'abaana bazadde batuuka ekiseera nga bakakata ku ye okubalabirira okubasomesa kati we kitusome bafunira emirimu n'okubakuuma. Kitegeeza mu Uganda buli muntu atandika obulamu bwe nga teri amukwatiddeko okuggyako mikwano gyo abazadde gavumenti ekkuteeko. Era mu Uganda w'osanga ne baguddewo enjega era munnayuganda afuba okwerabirira nga talinze mukono gwa gavumenti ng'oggyeko abaweefu b'endowooza balowooza nti balina kuwa baguweebwa ate n'ogwo omuze gugenda gukula ogw'okulembeka okkuba oluseke ogwo omuze gugenda gukula ate omuze ogwo guli mu basajja kati mukendeeza omuze gw'oluseke. Njakubajuliza buli kyokola ku social media oba mu community eriyo abaana abato abalaba ebintu ebyo ne balowooza nti bintu bya bulijjo. Buli lw'oteeka omuntu mu mbeera nti ye wa luseke tasobola kwekolera kitegeeza nti ogenda kuliyetinga abantu bangi nnyo abalina endowooza nti balina kuwa babuweebwa. Olaba Bank of Uganda tesobola kugaba ssente za bwereere. Olaba ne NGO zikusaba project mwe zigenda oteeka ssente. Olaba n'ebitongole by'ensi yonna okuteeka ewantu ssente omala kubeerawo kintu. Naye ggwe n'otuula omusajja omukulu omukazi omukulu nga nti nze ndi wa luseke Pro Max Ultra. Tekigenda kulaakulanya famire, tekigenda kulaakulanya ggwanga. Kati ngenda basaba mwenna gye muli muwulirize emboozi ya leero mugitegeere bulungi. Bannayuganda bangi abagezezzaawo oba bagezezzaako okwetandikirawo bizinensi bafune ekigula magala eddiba. Abantu bano bizinensi zaabwe bakomekereza nga zifudde. Abantu bangi bagezezzaako okutandikawo projekiti bakomekereza projekiti zino zigudde. Abantu bangi bagezezzaako okuleeta ba investors ku personal levels bakomekereza nga ba investor balemeddwa nga ne bizinensi zigudde. Abantu bangi bagezezzaako okutandikawo amasomero bakomekereza amasomero gagudde. Abantu bangi bagezezzaako okugenda mu mabanka w'okwawula okutandikawo bizinensi bakomekereza ebintu ebyo balemye. Lwaki? Waliwo enkola eri mu bitongole bya gavumenti, waliwo enkola eri mu bannayuganda eya tojja kuzimbawo nga nange nzimba nga yabayambibwako ebitongole bya gavumenti okuli ekitongole ekiramuzi, okuli ekitongole ekikwatisa amateeka ekya poliisi, okuli ekitongole ekisoloza emisolo Uganda Revenue Authority, okuli zibbanka, okuli bamanerenda n'abalala. Bano bafubye nnyo okulaba nti basuula bannayuganda abatandikawo bizinensi ez'enjawulo ng'abayigiriza. Sigenda kulandaga nnyo nga sikuwadde kyakulabirako kya leero so nga ate ebyokulabirako bingi. Kansooke nkuweekera ekyokulabirako ekya leero naye nga sina kizannya. Ngenda kusooka kukubira omulambo butakungula ekitongole ekya Uganda Revenue Authority, nkubire ekitongole omulanga ekya Bank of Uganda, nkubire ebitongole ebikuŋŋaanya oba ebitereka ensimbi z'abantu ebitavu ze tuyita bank,
nkubire ba Manelenda omulango kutakungula, nkubire Minister of Education and Sports, nkubire Federation of Football Association mu Uganda gye bayita FUFA ekulembera Moses Mabone bannammwe muveeyo muyambe former captain wa Uganda Cranes omukulu Andere Mwesigwa oba gumuyita afegutu muyita Ande Mwesigwa mumuyambe ku bizibu byalimu. Musajja mukulu yakyanga omupiira ku mitendera gyonna ogwafa ogwa waka ogwafa ogwa Africa ogwa Europe n'ogwensi yonna. Naye Ande Mwesigwa obusente bwe yakungaanya yalaba nti ate ekitone kyafunyemu ssente n'abaana abato basobola okufunamu ssente n'ateekawo essomero asobola okuba nga atendeka abaana abo ate nga naye bw'afunamu ekigula magala eddiba. Nga bw'omanyi nti ensimbi tezikuŋŋaanyizika, Ande Bambi yagezaako gendako mu bittavu afune ssente asobole okutandika projekiti eno. Ebittavu ne bitandika omubala omufuulo nga balina ekigendererwa eky'okutwala essomero lye. Ono si yasoose, abantu bangi batwaliddwako ebyalu mu nkola eyo etali ntuufu. Ande Mwesigwa yeekubidde omulanga zigenda kuwera wiiki 2. Sinnalabayo wa FUFA avaayo ogamba tugenda kuyamba Ande Mwesigwa. Sinnalabayo wa Minister of Education agamba tugenda kuyamba Ande Mwesigwa. Sinnalabayo mukungu wa Bank of Uganda agamba tugenda kuyamba Ande Mwesigwa mu nsonga okuinvestigatinga bank eno ne Bamanelenda bakola baki. Sinnalabayo Minister of Education ng'evuddeyo kubanga Ande Mwesigwa a Sports Academy eri part and parcel of Minister of Education and Sports. Naye bonna basirise Ande Mwesigwa ali mu kunyigirizibwa n'abaana bangi nnyo. Singa Ande Mwesigwa batwala essomero lye, ekyo ekyokulabirako kigenda kuba kigenda eri abantu ti mu Uganda tosobola kuinvestingamu wadde okukola mu project n'obanga oli safe. Singa project ye anaagitwala mu ggwanga ery'omuliraano n'abeera successful, fe abaana baffe tugenda tuba tubalese luddawa. Lwaki tuleka bannabitone? Lwaki tuleka bannayuganda abadde n'obusobozi obusookawo okuteekawo bizinesi, okulabirira n'okuwa emirimu n'okutendeka bannaffe okuba nti abantu bante bayambibwako? Nessere muziteeka mu projekiti ezitalina makulu, nga projekiti esobola okwemployinga abantu, projekiti esobola okwerevetinga abaana ne mugireko omuntu bamubbe ng'alaba. Nga sinagenda wala nnyo, ebitongole byensabye nsaamuveeyo muyambe former captain wa Uganda Ande Mwesigwa ate si ye yekka. Njagala nsooke mbawo akatambi kano mukawulire, then nze ndyoke nzije nnyongereko ebyange oluvannyuma. Nali banking ne Equity. Wait a minute. Nali banking ne Equity. Nga gye banking. So Equity nesikirizibwa negamba tutambule ffenna. Equity banka nengo okumpangayo ku obusente milioni 2 milioni 3 milioni nga bwe fabrishing essomero. Buli sente ze bampa actually sente zalinga mu finishing. So tutuuka Equity nebanga erina milioni 3 mu 8 nazituuse 3 mu 8 and twali tuli servicing bulungi. Kati bank gye bayita ABC Bank ne peakinga interest ngeyita mba agents bamanyi babeera mu butale nga banoonya buti business. So they approach mukwano gwange najja nangamba nti bank eno eyagala kutambula naawe, eraba essomero lirina ki progress y'amaanyi era lisobola okutambuza loan. So tujja kuwaayo kalooni kutambuza eziri ki ennungi. Era actually that is why I opted nengamba okay kale nebagamba tugenda kugula loan eyo otumala ogigula tukutopinga ku obusente then otandika okukola ki otandika okubanga operatinga oservicinge okumanya ddala emyaka 5. So milioni zaali ziweze 3 mu 8. Kati ABC okugula loan eno abamanyi ebya business bakola nti baleeta sente zino zonna ne baziwa bank eyo, then ne batopinga app bwe bakola top up milioni 10. Ezo milioni 10 ze batopinga app ne ziba milioni 4 mu 8. Kati 4 mu 8 ne tutandika okukola tutya obayinga bagambe nti nazina akazifuna 10
by the way okugwa kwa account yange nazifuna twas in February then netugenda mu lockdown thereafter weeks I think that in that bill so niziwera milioni 408 niziba nitandika operating tugwa mu lockdown naye twasigala tuwaayo mu lockdown because that is what the bank was saying nti mubeere nga muteekayo tetuyinza kubeerawo nga so nitwateekayo milioni 5 10 like that mu lockdown kati tumaliriza lockdown tugulawo official nenkwata emiliyoni 2.3 ezembagambye nti nasasula nenzija loan mu areas zaali miliyoni 2.3 so wonna omugatte bw'ogattako ne sente zituwadde bank ne taamu ewedde because wetwakoma okusasula eno taamu kasita baatandika okutukyankalanya ne tusitopinga okukola ki okubanga tusasula naye taamu ewedde twasula miliyoni 40 so awamu twakasula miliyoni eziwera 4 ku loan eyo. Okay. So ka history ke konsobya kati yo bank egambe kati banka yo yagenze mu maaso ne computing ebintu byabwe negamba mbwe mmanja akawumbi kamu mu miliyoni 3 nga loan bagirwritinga off mu 2024 so 2024 Uganda nti nawo lumchankala mu katulu but is okay 2024 mwena mwezi gwa June writing off loan ejukira mbagambe nti bakikola mu bukya because bali bakamala okufuna sente zijja loan mu areas so kati ate bavaawo ekyembi nti ba issuinga akapapula nga kagamba nti batucharginga interest per month 30%. Ekyo kyesimanyi oba kiri mu mateeka oba kiri luddawa 30% per month. Ebipapula weebiri tubirina. Initially, what was the Initially, the interest was 23. Okay. But after the write-off, nibateka with 30% and per month. So, bobazi calculatinga ebyo bintu byabwe nga bibiri paka mwakawumbi kamu mu miliyoni 3. Nga nesente zino actually muloni yonna teziwera. Naye saawa zakakati bagamba zezikola zitya wato ngobaze esente zitwalitumenti okubanga tusasula butaloni etandika n'amagoba gakwegayi teziwera miliyoni teziwera biliyoni 1 mu miliyoni 3. So awe tugambidde nti wetuviiriddeyo nti wano waliwo obutali bwenkanya mulimu obukumpanya era n'okwagala okubanga ffe tufiirizibwa so kati gwe mulango ogwo esente zezo nsubira muzitegedde okuva ku miliyoni 3.8 kati bagamba ziri biliyoni 1 mu miliyoni 3 nga twakabasasulako emiliyoni eziwera 4. Right. Oyo former captain wa Uganda Cranes, Muganda ffe Andy Mwesigwa, nga ali mu miranga olw'okuba nti banka ne bamandirenda bagala tutwala ebintu bye ku ssente zeyabeewolako zebatandise okucanga okutuuka mu kawumbi kamu obukadde 3 nga teyagamba ssente zebamubanja ntono nnyo kwezi zeboogera. Bwe mba muwulira ebigambo nga maze obbiwulira, a comrade oba muganda ffe Andy Mwesigwa si yali mu mbeera yokka, abantu bangi bali mu mbeera eyo. Naye nga kyekiviiriddeko ekyo? Ekiviiriddeko ekyo, bano abaleeta system ba Uganda ne build Uganda tebaamanya wa we basobola kuyambira bannayuganda kuzimba Uganda. Imagine omupiira gwa Uganda gukyali wansi to the extent bw'onoonya bannayuganda mu nsi yonna abasamba omupiira gw'ensimbi nga bafuna ssente empitirivu bakubula. Lwaki? Academy zandibadde ziyamba bannayuganda zonna zaafu. Waliwo proline academy sime kyagituukako ya Mujibu Kasule.
kati yine andi Mwesigwa ne bagenda jikuba ekigo ne academies nyingi nnyo nenga fufa esirise Minister of Education and Sports esirise Bank of Uganda nga regulatory authority na ye esirise ompulira kati ngenda kusaba Minister of Education and Sports ngenda kusaba fufa Bank of Uganda muyambe andi Mwesigwa 1 Academy ngojeko kubantu yiye gitandikawo Academy supporting Uganda ezinde bitone egenda kubamba professional football bagenda kuba tebayamba ye bagenda kuba beyamba ate bayamba ne gwanga agenda kuba employing abantu ba coaches ba physician bani bonna na maintaining academy buli kimu kyonna esomero eryo bakitegeza nti akuliyetinga employment kati bwe mbanga temusobola kuyamba muntu atadde project esobola ku employing abantu nesobola ku elevating aba footballers mugenda kuyambani kyokanga fufa ekimanyi nti ne sente ziva mu FIFA okudevelopinga talents mu Uganda nga former captain wa Uganda Cranes and Mwesigwa ali mu financial crisis ate yekifere ate bagamye tasobola kusasula sente zino no ne bamufuti ankatenga obuzibu ennaku zina ensimbi tezikola kiteziriyo ngenda kusaba ebitongole byenkoodde bana Uganda mwenna muve muyambe ko and Mwesigwa asobola kuba mu yontatero ate nga siyeka ebigole byagadde okwongera kutenda Mwesigwa katika ngende ku nkola endala mu nkola yemu eyo bana Uganda bangi abavudde mu diaspora nga bazze ne ba investors nga investors mu Uganda okola kye tuta business survey investor nalaba nga waliwo opportunity nene nnyo y'okutandika amakolero b'ekintu kyonna ekisobola okuba na Uganda emirimu n'okuba nti asobola otandikawo business eziyamba bana Uganda kati omuntu oyo n'atuukira either wa minister n'atuukira either wa RDC oba n'atuukira wa MP yenna n'amugamba mayita anti nze ni muna Uganda nti ye anva mu America oba anva mu Canada oba anva mu Bungereza oba anva mu Europe nti ye neni n'omuntu ali willing okuinvestinga sente mu Uganda n'amu presenting omuntu oyo ne bamusomera project yonna nga bweri olya bulungi nnyo kati bamusomera project yonna bweri oli kyasooka okubuuza muna Uganda abuuza nze nfunira wange omuntu bw'amala nze nfunira wange omuntu ng'ate asaba kontakiti za investor gw'oluvaawo ne investor mu office ng'ate ono omuntu akwatagana investor owulira nga investor either bamunyaga oba investor ng'abivaamu ng'alaba enkwe nnyingi nnyo nga nekyabadde asuubira tekiriiwo investor ng'adduka bannayuganda eba tebafiiriziddwa opportunity ey'okuleeta ba investors olw'abafere abeeyagaliza mu Uganda abamu batuuka n'ekiseera ne bainvestinga ssente zaabwe mu Uganda era abantu benjogeddeko mu office ez'enjawulo ne balemesa bannayuganda okukola bizinensi zaabwe era omunnayuganda afundikira ddusa zeeku kyeyo baganzi Uganda njiresi Uganda tesoboka lwaki lwabikolwa ng'ebyo mbagambye abo njogedde ku bannayuganda ba individual abaleeta ba investors benjogeddeko ate nga bangi nnyo olidde ekintu ekyo kati kumala okutegeera ekintu ekyo n'okitegeera bulungi n'okimanya kitegeeza tukyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda nakubutya ensi bwegenda okuyimirawo bwe tuva ku abo bannayuganda baleeta ba investors ne tudda ku bannayuganda ababulijjo abawansi bannayuganda ababulijjo abawansi ajja n'agamba kankwate akasente kange kano ntandikewo ka small scale industry aka manufacturing ebintu nga bitandikira ku village level wentandikira okukola okubisaasaanya munnayuganda oyo n'atandika business nga talinamu wadde omukono gwa gavumenti wabula bizinensi eno bw'etandikawo n'abanga atandise okubanga alabaka akamunyenye wano oba oliawo Uganda Revenue Authority ng'ejja KCC ng'ejja abantu abatamanyikiddwa nga bajja nga batandika okukola okunoonyeza ku bizinensi yo
oba oliawo nga bakuba omusolo ng'omusolo totale kukujja mu ki okujja mu business so nga ate mu nsi ezaakulaakulana local investor yenna atandise ka business bakuwa abantu abasobola okuyambako okugayidinga business ye neekulaakulanye etya oba factory ye bakuwa ekiseera ekigere ne bakuwa obudde n'otandika okuzimba business eno kati abantu abo batandika okukola ti business etandise okukula etandise okuyingiza then government awo 11 neyingiramu netandika okusoloza omusolo nga bakuwadde ebbanga eggere omala okwetetenkanya ebyo biri mu nsi z'abazungu ne mu nsi za Africa wabula mu Uganda olunaku lw'otandisewo business oba wiiki mu wiiki bbiri omwezi ate bba bajja okusoloza omusolo nga bajja ate omusolo tebajja gusoloza mirembe bajja gusoloza kusuula kubanga nekyagenda okusoloza business yo tamaze kola kunoonyereza business eno wagitandika otya eyingiza etya esaasaanya etya ekozesa abakozi bameka ekyo tebakifaako batunira butumbizi mu Uganda tandise business nomandika tugenda kujjawo ninga n'omusolo gw'omujjako togumanyi okitegera bulungi nnyo kati n'emisoso gye muteekawo bizinensi eyo etandika okubanga erina okubeera emisoso gisukkiridde obungi n'obutaagaliza bungi bannange mulekera obutaagaliza bannayuganda oba oli mu kitongole kya gavumenti naye ng'omanyi nti olina obutaagaliza kiveemu bano abantu bamulemesa okutandikawo bizinensi ezigenda okuyamba bannayuganda mujja balemesa okuba nti beeyagalira mu ggwanga lyabwe n'okuzimba eggwanga Uganda. Njagala sooka kubuuza goba investor bameka bamanya bali ba foreign investors bameka bamanya bali China. Genda okole survey. Gende China obuuza aba China ba foreign investors bameka bali China. Bwe baje bali soza nti bawera 10%. Bonna abantu abakola business no manufacturing e China balocals ne baleka ba supplying ensi yonna from Uganda tusobola kopa kintu ekyo. Gende India ombulire ba foreign investors bameka abagende India to invest in money. Ba local investors bayimirizaawo India osawo omuntu nga alina lumwemu akoleramu yatandika abana ba innovators nga tandise okuinnovating okukola ebintu ebyenjawulo ninga ebintu ebigula abitunda ku local market okitegeera bavaawo ne bagaziwo nefe mu Uganda tekiriwo buli atandika kwa business revenue gwe yagala okufiirako buli atandika kwa business tekanso gwe yagala okufiirako buli atandika kwa business gwe baloga buli atandika kwa business gwe batta kiki kigenda maaso eggwanga ligenda kulaakulana lityanga n'abantu bannansi abalina okuyimirizaawo economy tembawa opportunity chance kuyimirizaawo bintu bino. Ebitongole bya government Uganda Revenue Authority mubeeko n'ekisa ku ba local investors naddala batandika abaana abato. Mubeeko n'ekisa ku bannayuganda abasuubula. Weeteeke mu bigere by'omusajja ogukubye omusolo ogusinga emmaali gy'aleese singa obadde ggwe. Nkubuuza mwana muwala ali mu Uganda Revenue Authority. Nkubuuza director wa Uganda Revenue Authority. Naawe atambula ogenda okusoloza omusolo ogwo. Omusolo gw'okuba omuntu oyo guli more than his capital. Singa obadde ggwe nga gwe nannyini business eyo. Gwe nannyini emmaali gye baleese ku booda. Omuntu n'okuba omusolo agusinga emmaali gy'aleese singa obadde nga gwe bagukubye. Obadde ojja kulya bulungi. Lwaki mukola ebintu bye muwulira nga nammwe bijja batuusaako obulabe n'embikola bannammwe. Naye nga gw'okubya omusolo oyo gw'olemesezza emmaali ye tugenda okwetoola bw'ayinza okuba nga ayinako relative friend owulira oba cousin wo gwali related to oba gwe bali mu business y'emu oba nga somehow somewhere nti omusajja osinga abadde successful wandyekanze nga n'owooluganda lwafunyiyo emirimu. Lwaki mutunuulira nnyo wano okumpi ne mutafuna kifaananyi kirala nnyo? Bannayuganda bangi abasuubuzi bavudde mu business nga n'amayumba gaabwe bagatutte. Batutte emmotoka zaabwe, batutte amataka gaabwe,
batutte ebizibe basiba kuba nti baagala no ng'ekizibu kivudde mu Uganda Revenue Authority olwa just a mere officer atasobola kukola assessment ntuufu kubanga mufuna orders from above newankubadde ofuna orders from above nti bavuga mubijiko omusolo mungi musooke mugabe bakama bagambe nti bwe tuba twetaaga economy okutambula n'okuliyetinga job opportunities mu Uganda baloko investors balina okuba priority okubasalira ku misono ba tax holiday lwaki muwa foreign investors tax holiday ya myaka mukaga ku 10 munaga musala muwadde tax holiday ya mwaka lwaki mukola ekintu ekyo gotudde mu office emali y'omuntu ezze okinuddeko nga ya $2 ejja $1 n'omugamba aleete $4 ejja $1 in taxes nenga n'ebigendera ku container ebimu tobitegeera kubanga container enjaleteddemu amaali n'ennyini eyagimwazisa agisasu amubanja ssente buli lwerwayo store wagenda otereka ebintu ebyo era still bannannyini store baagala ssente emali gyaleese egenda kumala ddibanga ky'okwonooneka jjukira buli mali lwedirenga mu container oba lwedirenga ku port lwedirenga mu store eza Uganda Revenue Authority eruzinga value ne bacustomers basaasaana kubanga abantu bangi abalina business abalina ebyamaguzi birakatale kitegeeza nti ono omumya opportunity y'okutunda emali yadde yasoobole basajjamu aba Uganda Revenue Authority mweddeko ennaku zino muzannya nnyo obubadi nti mukwata nnyo dollars basmaguli okuyingira mu Uganda tubalaba kati mwafuuka nammwe nawafuuka diversion ali mutandika okudaivatinga abantu such investigation zibeera private ne mukifudde lunyi mwagala kulaga nti mukola nnyo tosobola kukola nnyo nga munyigiriza baloko investors tosobola kukola nnyo ng'onyigiriza Uganda business community ng'ate ba foreign investors obalese batambula free temukyasobola kuregulatinga who's supposed to trade where Uganda yafuuka open market ku buli muntu yenna how dare you live with the foreign investors to trade in the same markets like the locals tikiriyo mu nsi yonna noga nti omuchina avudde kuwa importer nava kuwa distributor nava kuwa wholesale n'afuuka retailer n'amaana afuuka omutembeyi oba street vendor oba retailer oba wholesale ebisigirayo bannayuganda abalocals eno baloko investors tebalina kuyingirayo local investor yalina okubeera either street vendor retailer oba wholesale then omukyala n'abeera importer oba manufacturer oba supplier wakomaawo naye osanga mu Kampala ng'omuchina vendor n'abayindi ba street vendors be ba retailers be ba wholesalers be ba suppliers be ba distributors be ba importers be ba manufacturers n'obuuza kati local investor oba the local Ugandan agenda kola mulimu kimu ye structure kitegeeza trade mujereseri open to foreigners which foreigners wano baliwo nga bagenyi anytime they are going obula muna Uganda tagenda kuvaawo muna Uganda agenda sigalawo ondino ti omuntu agenda osigalawo nga tagenda kuvaawo nga ne ssente zajja mu business ezo in fact azizza mu saturation nenga oli ssente zimulekedde akole mu all structures of trade 80% agenda kuddeyo azisindika ewaabwe zifuluma eggwanga oba otegera lunaku ki omuntu gwe wandibadde mu charging emisolo emingi yandibadde foreign investor kubanga foreign investor bwakwata ssente addemu n'azifulumya local investor bwakwata ssente azizza mu saturation
ne muganyo kitegeera kati ngenda kusaba bitongole mwenna muddemu mu rethinking oba mu revisiting policies zammwe bannayuganda bangi bafuuse homeless balina ssente bannayuganda bangi bafuuse jobless baali self-employed naye nga abadde mu kintu kino mubaddemu financial institutions mubaddemu Uganda Revenue Authority ekifudde bannayuganda abamu ba jobless ba homeless ebintu bino biri mu Uganda Revenue Authority biri mu financial institutions muno mubalide bamanirenda biki byonna bonna babaddemu ng'omuntu yali well off business zitambula bulungi wabula Uganda Revenue Authority ne bamu oluseke Bank of Uganda buluseke Pro Max koloni interest jukira bannayuganda basinga obungi tebali well versed na mateeka olwokuba nti bali eager nnyo okufuna ssente tamala kusoma terms and conditions eza loan eri abazisoma n'ozisayinga ng'ozitegedde ne banka erina weetuuka ate neewuuka amateeka ge mwasayininga neekola vice versa against your will ate eva tosobola kulwana financial institution nga banka n'ogiwangula bwe baagala kubba bakisobola okukosa avenue zonna okukusuula kubanga basobola okuapproachinga abalamuzi basobola okuapproachinga basobola okuapproachinga bannamateeka basobola okukola buli kimu kyonna kyonna gwe just tuli muntu omu kati Uganda Revenue Authority Minister of Finance Bank of Uganda mugezeeko nnyo okurivisitinga policies zammwe eri bannayuganda stress zifuuse stress depression zifuuse depression mu Uganda heart attack zifuuse heart attack blood clot zifuuse blood clot olw'abantu ebirowoozo bye balina olwa business zaabwe okusaanawo olwa properties zaabwe okutwalibwa naye nga kivudde ku ki kivudde ku nkola enkyamu envundu eri mu bitongole ebyo ate nga kagendere ng'omukadde akogga era mukikola mukimanyi naye gye mukoma okunyigiriza ennyindo mujja gireeta omusaayi lwaki buli lwomma ow'omunju n'ow'ebweru oba tozimbye wa munju oba ozimbye wa bweru ne bw'onooba okuba enduulu ow'ebweru si yasooka okujja ow'omunju yalina okujja kati bw'obanga ow'omunju wamunyiiza tolina kyogenda kukola bannyabo ne basawo mwenna bali mu bitongole byemmenye wammanga awo mwerabidde nti muli bannayuganda newankubadde abamu buusibwa obunnansi bwammwe naye abaana bo gye basomera n'aboono gye basomera enguudo kw'otambulira n'abano kubatambulira osula mu nju n'obasula mu nju owulira bwe bafuna ekikyamu ekinaabataasa kinaabira luddawa bajja tunuulira ggwe agamba nti oli bulungi naye ng'ate ekitufu okimanyi nti singa watondawo embeera esobola okwanguyiza buli munnansi okubeera obulungi tewandibaddewo buzibu mu mbeera eyo naye gye mukoma okwefula nkyesirikidde nga munyigiriza bannayuganda mujja tuuka ekiseera nga temukyasobola controlling abantu abo kubanga mubanyigiriza nnyo awo nvuddewo kweso maganda bagenda gisimbika bulungi nnyo tugenze ku nsonga endala tugenze ku kitongole ekikwasaganya ebyettaka mu Uganda gye tuyita Minister of Lands erina amatabi mangi nnyo okwetola eggwanga lyonna ng'amatabi gano gali ku district ze tuyita district land boards ne ku LT3 nazo kweziri kati bwengenda okwogera ku byapa bino ebyettaka n'amataka muno njako neraba landlord ngenda batwaliramu abalina ebyapa ngenda batwaliramu lwaki ngenda batwaliramu one Minister of Lands n'abakozi baayo bonna basinga obungi ekibba ttaka n'ekisengula bantu mukinamu mukono gw'amaanyi nnyo ekibba ttaka n'ekisengula bantu mukinamu mukono mungi nnyo lwaki
amateeka n'ebiragiro agakuuma rekodi z'abantu ku mataka gaabwe muzirina bulungi nnyo. Lwaki muwa access abafere ba ssekinnoomu? Lwaki muwa access ababbi mu gavumenti okwaccessinga amataka g'abantu ne bagatwala ng'abantu abo tebamanyi? Oli agenda okulabirawo kumakya nga poliisi bawanyondo bazze bamuzinze kulongeti wano wooli siwawo tulage ekyapa. Mukazi wattu musajja tunajjayo ekyapa naye ng'ekyapa kyalina kikadde ku kyono kyalina, naye oli alina ekyapa ekipya najja n'asenda abantu n'atwala ebintu by'omuntu. Omuntu n'asigala. Byebyo ebiri mu ggwanga erya Uganda byeraliikiriza. Bannansi beebuuza nti kati ffe tuddukire wa? Beebuuzeewo okuddukira tebannafunawo, kubanga eggwanga Uganda lisuusuuta nnyo abagwira okusinga bannansi. Nti ggwe munnansi okutandikawo ka bizinensi ko oluma n'ogw'engulu, kubanga n'okufuna kapito si kyangu. Naye bw'omala okubaako k'otandiseewo, jjukira nti bizinensi bw'ogitandika eba egenda kuwa bannayuganda banna emirimu, eba egenda kusasula emisolo, naawe ng'omuntu eba ejja kukuyambako okubaako k'oyingiza mu nsawo n'okwongera okuzimba ebitone bya bannayuganda banno. Naye bw'ogitandikawo wano e Uganda, kye basooka okulowoozaako oyo agenda tuyitako, era tebasobola kukkiriza ogikole egende mu maaso. Bakuleka n'ogitandika ne basooka balaba entambuza yaayo. Bwe balaba nti ekola kiralu nga bakuyingizaamu bbanka, Mukama n'akuvaamu n'ogeza weewolayo ku ssente nti oyongere mu bizinensi, obwo buba bufuuse obulwadde obugenda okukusaanyaawo. Bangi bakaaba bbanka z'e Uganda batandika okukubala omufuulo, era ogenda okulaba nga bakugamba nti kaakati nno Manerenda ayagala bizinensi eyo esasule ebbanja lye watwala mu bbanka, kubanga ne bw'oneekwatakwata otya ssente tojja zisobola zisasula ozimaleyo mu bwangu. Ate ng'ebbanja libaako ekkomo lye bakuwa nti bbanga bwe lityo olina okuba ng'omazeeyo ssente. Kyokka bwe twetegerezza nnyo ebintu, naddala bizinensi ez'abantu nga basigansimbi bajja buzi mu ggwanga, bo babaleka ne bakola nga tebasasula misolo okumala ebbanga eddungi lya myezi 6. Myezi 6 tasasula wadde 1,000, wabula akyakola bizinensi eyimirirewo asobole okuwa bannayuganda emirimu. N'osanga nga mweri ebbanga gavumenti ye muteekamu n'ensimbi. Bwe muteekamu ensimbi, baawa emirimu ku bantu 170 ajja nabo, bannayuganda 30 baateeka mu bizinensi ye. Kati kikutegeeza kino nti baagala nnyo abagwira be baba bakola emirimu mu ggwanga Uganda. Gwe munnayuganda olina kubeera ng'olomba, oba olina kubeera mupakasi w'abano abagwira abazze obuzzi. Kyova olaba nti bizinensi z'abasigansimbi zibeerawo ne ziyimirira. Kyokka ez'abannayuganda bw'osanga bizibu bambi nga bakaaba, nga bbanka zibeekiise zaagala okutwala bizinensi zaabwe zibalemesa. Kati munnayuganda kitegeere nti okukola bizinensi kiba kisa kya Katonda. Nga tonayonoona ssente zo, sooka weebuuze nti ng'ani yagikola n'eyimirirawo. Kyova olaba nti abangi abasinga obungi bakwata ensimbi zaabwe ne bafuluma eggwanga ne bagenda bazisiga mu mawanga amalala.